in the name of the Almighty God, as may be required or as may be specially permitted by the President. So help me God. Ugatta abakulembezeemu. Ekigambo kyengenda okusookerako reconciliation kubanga tuvudde mu byobufuzi ebyenjawulo, tuva mu background ezitali zimu, eddiini ezitali zimu, tulondeddwa okuva mu bifo ebyenjawulo. Kati omulimu gwengenda okusookerako nga Speaker wa District eno tulaba nti tukola reconciliation, abantu bonna tubagatte kubanga buli muntu yeetaaga munne. Njagala okubakikiza nti tosobola kukola wekka, tulina okukolera awamu ng'abakulembeze ffenna abalondeddwa abantu, era njagala n'okukubiriza bonna abadde obusobodde okufuna omukisa kufuna bifo additional responsibility nga speaker nga secretaries, njakubasaba bakkirize nti babadde bangi ate chairman abadde alina okulondako abo balaba bajja okusobola okukubiriza nabo mu manifesto ye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.